Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi neera nsaba okkirize nkwebazeeko era nga nkubuuzaako nti wasuze otya? Obulamu bubadde butya? Twebaza Katonda kubanga wooli era okyali mulamu, okyassa. Bw'obanga omukka gukyali mu nnyindo zo ogw'obulamu, eyo ensonga nkulu nnyo okwebaza Katonda. Erinnya eryange nze Lukalu Grace, mwanjuzi wa programu eno ensulo eyenkya. Ne ku makya g'olwaleero muganda wange ne mwannyinaze zaaliwo okutuusaako ebigambo ebifaanagana bwe biti. Nga tugenda okugenda mu ky'okuyiga, nja kusaba nga nkwegayira tuweeyo okwebaza. Katusabe. Mukama omulungi ow'eggye, weebale kubanga otuyisiza mu mbeera yonna, n'otuwa ekiwummulo kye tuyiseemu nga twebase, ate ne tugolokoka nga tukyali balamu. Mukama okoze ebikulu. Nsaba era otubeere ffenna abalabi abatulaba, Katonda waffe obawa omukisa, era kisinga byonna ekigambo kyo kikole amakulu mu bulamu bwabwe. Ffenna tulokolebwe lw'olidda olw'obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogamba nti ebyamagero. 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 Njagala kutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, waliwo mwannyinaffe ayitibwa Natasha. Yatuuka mu mbeera ey'okusoberwa ng'ebyenfuna awamu n'ensonga ez'amaka nga bitabuse, nga yeebuuza ayinza kukola ki okubeera nga obulamu afuna emirembe. Naye abeera atambulatambula n'asanga ogupande ogunene nga guli kukubaawo. Bwagusanga gwali guwandiikibbwako ebigambo nti mujje tubayigirize Bayibuli, kyekigambo ekyaliko. Mujje muyigirizibwe Bayibuli. Jjukira ye atambula ali mu kusoberwa ensonga z'amaka ziganye awamu n'ebyenfuna. Bino nno bye bimu ku bizibu ebitawaanyiza ensi eno, okubeera nga amaka gadobonkana, ebyenfuna nabyo bidobonkana. Olumu oluusi ebyenfuna bitera n'amaka okubeera nga temuli mirembe. Kale ne mwannyinaffe yatuuka mu mbeera efaanagana bw'etyo. Naye aba akyali awo ng'alaba ogupande guno kuliko n'ennamba y'essimu, ne yeebuuza muli munda ye, ddala guno gwe mukisa gwe nfunye okubeera nga okusaba kwange kutuukirira? Neyeebuuza ebibuuzo byali bingi nnyo. N'agezaako, era ekyamazima kwaliko ennamba y'essimu. N'asoma ennamba y'essimu, n'aginyiga mu ssimu, n'akuba essimu. Bwe yakuba essimu, omusumba yagikwata. Omusumba kwa kumubuuza gwani, n'amubuulira amannya ge nti nze Natasha. N'agamba nti nkuyambye ntya? N'alyoka amugamba nti mbadde mpita ayita n'ensanga ogupande ogunene. Omusumba n'agamba nti ogupande ogunene gutya? N'agamba nti wano waliwo ogupande ogunene okuwandiikiddwako ennamba eno ey'essimu, era ng'ebigambo ebiko bigamba nti tujje tuyigirizibwe Bayibuli. Nange nsobola okuweerezebwa ebyokuyiga ebyo nange ne njiga Bayibuli. Omusumba ne yeewuunya, kubanga ekyamazima kiri nti ku kipande kino kanisa yali teewangayo obudde kuwandiisa gupande gufaanagana bwe gutyo. Kitegeeza nti kyali kyamagero. Omutwe ogambye nti ebyamagero. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'omusanvu olunyiriri lw'omusanvu, alina ebigambo by'ayogera. Ayogera ebigambo bino nti musanvu Matayo nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulirwawo. Ng'abaana ba Katonda, ffe abalindirizi be, naawe gwali abampuliriza nga wandyetaaze okubeera nga Katonda abeera mukwano gwo, okusaba kitundu ku bulamu bw'obukristaayo. Okusaba y'emu ku nkolagana ezimbibwa okubeera nga tugattibwa ku Katonda. Okusaba lubeera ng'olutindo kwe tuyita okutuuka eri Katonda nga tuwuliziganya. Agambye nti musabe muliweebwa. Bwe tuba tusaba tugenda n'obuvumu nti kye tusaba kigenda kutuweebwa. Tugenda kuweebwa. Era bwe tunoonya, muganda ni mwannyinaze osaana okunoonya. Omwana we Natasha, mwana muwala ono, yafuba okunoonya.
amazima aba atambula nagwa ku mukisa omutuufu. Era kumbe okuyita mu mbeera efaanagana bw'etyo amazima nga ne Yesu Kristo bwe yamala okuyiga Bayibuli, Yesu Kristo yali mweteefuteefu okumuwa obulamu obulungi era obulambulukufu n'emirembe egya nnamaddala. Amazima yafuna emirembe mu byenfuna ne mu byamaka. Ebyamagero, Katonda atugamba nti bwe tusaba mweteefuteefu okutwanukula era mweteefuteefu okutuwa bye twetaaga. Omala budde ki ng'osaba? Ku makya bw'ozuuka otambula butambuzi n'ogenda oba okeera n'osaba. Kale bw'okomawo osaba. Kale ku mulimu gy'okolera wali owaddeyoko ku budde n'osaba. Kale n'oyiga ku kigambo kya Katonda kubanga okusinziira ku kyokuga kino kikulaga nti tetusaba busabi wabula okubanga ne Katonda ayogera ng'ayita mu kigambo kye Bayibuli. Oteekwa okumanya Katonda yagamba ki bw'oba ng'osabye so Katonda yagamba ki kubanga akozesa Bayibuli awamu n'Omwoyo Mutukuvu ng'atuluŋŋamya. Mweteefuteefu okukola ekyo era njagala okutegeeza Katonda waffe mweteefuteefu okubikola. Tayina bulumi bw'ateeseteese nti ayagala butuuse ku baana be nti bw'obeera ng'oli mu nnaku nnyo ng'onakuwadde nnyo era awo nti ekyayagala nno ayagala tubeere nga tuli basanyufu nga tuli wamu naye. Bw'osoma mu kitabo kya Yeremiya essuula eya 33 alina ebigambo by'atugamba eby'enjawulo nti waliwo oluusi lwe tusaba ekyamazima nga ne bye tusaba tetumanyi biki ebinaavaamu naye ye Mukama alina kyagamba tukimanye. 33 olwokusatu agamba bwe ati nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda akikola mu Mukama akibumba akinyweza. Mukama ly'erinnya lye. Olwokusatu nti mpita nange nakuyitaba ne nkwolesa ebikulu n'ebizibu by'otomanyi. Obadde okimanyi nti abaana ba Katonda bwe tusaba asobola n'okutwolesa ebyo ebizibu ebiyinza okubaawo. Abantu abasinga obungi lockdown bwe yaliwo baali bakirabanga ekipya naye ng'ate ffe nga tukimanyi nti lockdown yali okuva dda mu mulembe gwa Bayibuli. Ne Isirayiri bwe yali enunulibwa okuva e Misiri baateekawo lockdown ne baggalawo nga teri kutambula, ne baggalawo teri kufuluma. Awo malayika n'alyoka ayita abo abataasiga musaayi nga Mukama bwe yalagira. Amazima gali nti obulamu bw'abaana baabwe baali abaleberye baafa abaana ababereberye mu Misiri. Kitegeeza nti Katonda asobola okubeera ng'ayogera naffe. Atugambye nti oyo Katonda akikola. Katonda ne leero akyatonda, kyekyewuunyisa. Bwe tusoma Bayibuli abamu tulowooza nti Katonda yakoma okutonda. Katonda takomanga okutonda era akyagenda mu maaso ng'ateekawo ebintu ebipya. Era kyova olaba ye ayitibwa Katonda atategeerekeka, kyekimufuula okubeera Katonda ow'enjawulo. Bakatonda abalala bonna osobola okutegeera enkola zaabwe kubanga byo bibumbe, kubanga byo bitonde, osobola okubitegeera. Nono Katonda lwaki tategeerekeka nti buli nkya, buli ggulo, buli kawungeezi abeerako n'engeri endala zonna zakola zateekawo. Kyova olaba agambye nti ye Katonda akibumba era akinyweza era nti Mukama ly'erinnya lye. Atugambye nti tumuyite. Bw'oyita Katonda niwe obeera ng'otuuse mu kizibu n'okowoola Katonda waffe era awulira. Era niwe obeera ng'olina kye weetaaga okumanya era akikwolesa n'agamba nti ekizibu ekiti kigenda kubaawo. Okugeza omuddu we Danyeri yali e Babulooni. Amazima gali Danyeri yali musabi. Danyeri ng'asaba era waliwo olwali lumu kabaka Berusaza aba akyali awo ng'ekitundu ky'omukono kizze ne kiwandika ku kisenge nga tabitegeera. Danyeri kyava mu magezi ge Mukama ge yamuwa n'amuwolesa bye bitegeeza era bwe yajja n'amutegeeza amakulu g'ebigambo ebiwandiikiddwa. Kitegeeza nti ng'abaana ba Katonda tulina okubeera nga tukozesa embeera gye tuyitamu ne tutaputa ebintu bye tuba tuyitamu bye ebyamagero. Muganda wange waliwo ekyaliwo ekirala nti omusajja ayitibwa John Knox yasaba nti wakiri singa abantu bonna bategeera Yesu Kristo. Ekisinga byonna mu nsi muno abantu beetaaga okutegeera Yesu Kristo. Ffe tubanga tuli ku mukutu guno tetwolesa kintu kirala kyonna, tetwolesa bulungi bwaffe, tetwolesa nsimbi zaffe, tetwolesa oba kiki, twolesa Yesu Kristo
kubanga abantu gwe beetaaga. Kristo ye ddagala eryebyo byonna bye tuyitamu. Knox John ekyo kye yasabira abantu nti kale bakitegeere. Omuwandiisi akugamba nti John Miller lumu yafukamira n'asaba. Yali alabirira bamulekwa basatu. Naye kyamazima yatuuka ekiseera ng'ekyokulya tewali. Nga talina kyayinza kuwa baana kukola ki? Kulya. Nti n'asaba Katonda agabirire abaana b'emmere basobole okulya era bakute. Naye nga tewali kyakulya. Abeera akyali awo ng'amaliza essaala ku ntikko yaayo nigabeerawo omuntu yakonkona. Agenda okugulawo bw'ati. Omusajja omu n'alyoka amugamba nti amazima gali nti mu nnaku 2 eziyise mbadde muli nga mpulira muli okulumizibwa nti nandyagadde okufumbira abaana banne emigaati gino bagirye ng'aleese emigaati. Amiina, amiina. Era emigaati gino n'agiwaayo eri John Miller, kitegeeza nti abaana baali bafunye ekyokulya. Obadde okimanyi nti buli lwofukamira okusaba Katonda abeera akimanyi kye weetaaga. Era ebyokulya n'ebiggwawo ye aba akimanyi gye binaava ebirala. Ogenda n'okusaba bw'oti nga ye ateesezesa ebinaava. Kati ono eyaleeta ebyokulya yali yabiteeseteese dda okuva jjo olwayise, naye ng'alina okubireeta abaana bano bamulekwa basobole okulya. Nti aba akyali awo ne wabeerawo omusajja omulala n'akonkona. Okuggulawo bw'ati yali omusajja omusuubuzi w'amata nga gaali ye yali efiiridde awo ku muliraano nga talina wayinza kutwala amata ago. Kwe kukonkona n'agamba nti naye simanyi naye nsaba amata gano abaana bayinza okugakozesa. Oba okiraba ng'asaba na busabi. Gaali yali efudde n'akonkona n'aleeta amata era abaana ne bakola ki? Ne babeera bulungi. Kitegeeza nti Katonda waffe mweteefuteefu okutugabirira. Bw'osoma mu Bayibuli amazima gali nti ne Mukama waffe yatambula ng'akola ebyamagero ebifaanagana bwe bityo. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'omunaana okutandikira ku lunyiriri olusooka ayogera ebigambo bino. N'agamba nti bwe yava ku lusozi ebibiina bingi ne bimugoberera. Kale laba omugenge n'amusemberera n'amusinza n'agamba nti Mukama wange bw'oyagala oyinza okunnongoosa. Olwokusatu nti n'agolola omukono n'amukwatako n'agamba nti njagala longooka. Amangu ago ebigenge bye ne birongooka. Obadde okimanyi nti mu kusaba mulimu okusinza. Ono omusajja yali mugenge naye yasooka kusinza. Okusinza kye kinyusi kimwe tuyita Katonda okubeera ng'atusisinkana. Kubanga kwokuba mu kusinza si ffe tunoonya Katonda, wabula mu kusinza Katonda yatunoonya. Abantu abasinga balowooza nti bw'oba ogenze mu kanisa oba mu kuŋŋaaniro bagamba baba bagenze okusinza. No, okusinza Katonda yanoonya. Era bw'osomera mu kitabo kya Yokaana essuula esooka olunyiriri 14 akulaga bulungi nti ye Katonda ye yafuuka omuntu n'ajja gye tuli kati ffe tusobole okumutegeera. Katonda okutuusa nga ye yennyini ye yeetoowazizza n'atufaanana tuyinza okumutegeera. Otherwise bw'ogamba nti kugenda kutegeera Katonda nga bw'afaanana nga bw'ali, amazima gali nti tetulina magezi, tetulina bwongo buyinza kutegeera Katonda. Naye ye bw'atweraga ng'atunoonyeza tusobola omutegeera. Ono omugenge yafuna omukisa ogusinza Katonda kubanga ne Yesu Kristo yali atambula n'amutuukako. Bw'amutuukako n'agamba nti kale kankusinze. Bw'amala okumusinza n'amugamba nti Mukama wange kati ndeese okusaba kwange. Bw'oyagala osobola okunnongoosa. Bw'oyo tuseeko mu bulumi n'ogamba Mukama nti Mukama bw'oba oyagala nzija mu mbeera eno sooka ng'osinze. Ekyo bw'onaakikola ne Katonda waffe agenda kuwa omukisa muganda we ne mwannyinaze. Era Yesu Kristo Bayibuli etugambye nti bw'atyo n'agoola omukono gwe n'agamba nti njagala. Wulira essanyu eryo. Mukama n'agamba njagala nkulongoose. Enkya y'olwaleero Katonda waffe ayagala akulongoose. Bw'anaamala okulongoosa naawe ogenda kulaba ebyamagero byakola ki? Byakola. Era nti omugenge amangu ago n'alongooka ebigenge bye. Olina bigenge ki? Ki ekikutabwanya? Kuyinza okuba mbeera ya bwavu. Giyinza okuba nga emirimu tokyalina mirimu n'okutuula otudde butuuzi waka. Oyinza okuba nga ne fees tolina abaana tebasoma. Oyinza n'okuba nga amabanja mangi nnyo. N'egyogula ebintu ku maduuka bakugoba bugobi. Batya n'okuwola
kubanga bakumanyi bulungi bakumanyi ne ku kyalo nti tolina oyinza kujja nsimbi kwegamba nga naye bwewetunulira bwoti mazima ekiri nti essuubi tewali. Kristo agambye ng'ayitaayita okuyita mu kyokuyiga kino ng'akusaba oweeyo obulamu bwe omusinze bwe nomala okumusinza agenda kukola ekyamagero gy'oli. Ddamu amaanyi, ddamu essuubi, beera n'okwagala okwo. Katonda waffe tomuta, agenda kwolesa ebikulu. Tandika omusaba, yogera ebigambo, yatula n'akamwako, mutendereze, yogera ebitontome ng'osuuta erinnya lye. Ekyo bw'onaakikola era Katonda agenda kusaasira, era byonna agenda kubikola. Labayo, waliwo ekyamagero ekirala ekyaliwo mu Matayo essuula y'omwenda. Butandika ku lunyiriri olusooka agamba bw'ati nti n'asaabala n'awuguka n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. Awo ne bamuleetera omulwadde akonzibye ng'agalamidde ku kitanda. Naye Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba oyo akonzibye nti mwana wange guma omwoyo, ebibi byo bikuggiddwako. Obadde okimanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo asonyiwa ebibi? Mukama waffe oyo w'omuggulu asaasira aboonoonyi. Mukama waffe oyo w'ekisa alongoosa abo bonna abali mu mpisa ez'obunafu bwonna, kubanga yekyamuleeta ku nsi okubeera ng'abantu ffenna tufuna essuubi erijja. Mu bunafu bwaffe ng'ayagala tuwa amaanyi, nga weefuluze mu mbeera ezitasaana n'okufaananika tofaananika. N'ensi yakuta nga bagamba nti oyo yayononeka, oyo yafuuka muyaaye, oyo yali bw'ati, oyo mulyaza amaanyi. Ye Katonda abo be yeetaaga. Kubanga ekyo bw'okitegeera nti weetaaga Kristo omulamu, akuteekamu antidooti eri n'oddamu obulamu obujja. Kale ne bewunya bwewunya ne bagamba nti oyo yali bw'ati, kati aba bwafuuse. Tolabanga Katonda waffe mulungi? Mukama waffe atwagala. Era njagala nkutegeeze nti bw'osoma mu kitabo ekya Zabbuli ey'ekikumi okutandikira ku nnyiriri lw'17 agamba bw'ati nti abasirusiru olw'okwonoona kwabwe n'olw'obutali butuukirivu bwabwe babonyaabonyezebwa. Olwe lusooka olw'17. Olw'18 nti emmeeme yaabwe etamwa emmeeme yonna yonna, ne basemberera emiryango gy'okufa, ne balyoka bakaabirira Mukama mu nnaku zaabwe, n'abalokola mu kweraliikirira kwabwe. Yinza okuba nga mu bulamu bwo ekyamazima kiri nti obadde ofuuse ekitagasa, nga n'ensi ekutya, muliraanwa wo akutya, ne mukyala we yennyini ng'akweraliikirira. Ayinza n'okuba nga bbaawo nga n'okukutya akutya, nga weewuunya, ng'obulamu bufuuse kirala. Bayibuli egambye nti wakati mu busirusiru obwo newankubadde olabanga agenda okufa, nti bw'okaabira Katonda, Katonda oyo w'eggulu n'ensi awonya era n'akulokola mu kweraliikirira kwo, n'akola ebyamagero. Muno mu nsi tewali ayinza kusonyiwa. Era bw'ogenda mu makooti ag'ensi eno n'oyimirira ali mu kaguli, baba tebamiiriddeawo, toyimirirawo nti ogenda kusonyiyibwa. Wabula oyimirirawo ne bakwanjula ekyokoze, kasi togamba ninakikoze, njala nkutegeeze nti bakutyemulira ekibonezo ky'ogenda okukola, oba myaka 2 mu kkomera, oba myaka 10, oba myezi 7, teri akusonyiwa. Naye kyewuunyisa ku Katonda waffe era nga kyekyamagero kyennyini nti buli lw'osobya mu maaso ge n'otegeera obutali butuukirivu bwo n'ojja gy'ali yakusonyiwa busonyi. Ntera nnyo okutambula naye osanga obupande obusinga obungi nga bugamba nti no trespass. Naye bw'okisangawo nti no trespass, wansi awo wabeerawo akagambo akala nti fine. Ogenda okulaba nti fine bateekawo omuwendo gw'ensimbi, fine $5,000, fine kakadde, fine bukadde 2. Sirabangayo kapande konna kagamba nti no trespass, fine forgiveness. Sikalabangayo. Ekyo kyekiri mu nsi. Kitegeeza nti mu nsi tewali kusonyiwa. Biki by'owesibye mu nsi ebikusibye mu kwesiga ensi eno? Ensi teyinza kukuwa ssuubi lyonna kubanga temuli kusonyiwa. Ne bw'ogenda eri Mukama waffe Yesu Kristo, njala nkutegeeze nti akusaasira. Era nayo n'asangulawo n'ebyonoono byo, n'abusuula mu buziba bw'ennyanja.
tayinza kuddamu kubijjukira kubanga biro bya butamanya obadde mu biro ebyobutamanya ekiseera kiwanvu nnyo muganda wange ne mwannyinaze kati ye ssaawa odde eri mukama waffe Yesu Kristo. Oluddako agamba bw'ati olwabiri nti atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Amiina. Kale singa abantu batendereza Mukama olw'obulungi bwe n'olw'ebyamagero bye eri abaana b'abantu. Katonda akyakola ebyamagero. Katonda akyasaasira nti okuyita mu kigambo kyasobola okuwonya. Bw'otunuulira nga bwe tusomya eri mu Matayo akulaze bulungi nti ono yali mulwadde ng'ali ku kitanda. Naye yatunuulira abaali bamulese nga balina okukiza nti Mukama waffe asobola okumuwonya. Bwe yabatunuulira n'agamba nti munnayo owonyezebwa. Nti n'ebyo bikugibbwako. Ono omusajja yali ku kitanda ekyamazima kiri nti obulwadde bwe yali afunye bwali muvudde mu kutabaala kwe yatabaalanga. Oyinza n'okubanga olina ekikuluma awo naye nga kyava mu kutabaala kuwatabaala okwenjawulo n'okifuna. Njala nkutegeeze nti Yesu afaayo era akwagala. Yesu akwetaaga era agenda kuzzaamu amaanyi, ddamu amaanyi guma omwoyo. Tiweeraliikirira, agenda kutuma ekigambo kyagenda kuwonya era agenda kulabirira, agenda kuwa n'ekyokulya. Oluddako lugambo lwabiri era nti bawengayo ssaddaaka ez'okwebaza era batenderezenga ebikolwa bye n'okuyimba. Ffe nga Seventh Day Adventist Church kyetuva tukozesa ekigambo ky'okuyimba ng'eddagala ekkulu eriwonya omwoyo. Kubanga tukimanyi nti bwe tukozesa okuyimba kuno nga tutendereza Katonda waffe amazima tuwonyezebwa. Tugenda n'okusaba amazima nga twafulumizza dda n'ebyo ebitali bya butuukirivu. Tugenda okuva mu maaso ga Mukama nga tuzibbwa bujja. Tokkirizanga kuva mu maaso ga Mukama nga tozibbwa bujja. Tokkirizanga kuva mu maaso ga Mukama nga towulidde kubeerawo kwe. Kubanga ekiba kikuleese oyagala kutegeera Katonda wo. Tokkiriza butali butuukirivu bwo kukujja ku Mukama Katonda kubanga akwagala. Akwagalira ddala. Muganda wange ekyo kitegeere bw'otyo. Tugenda kusomayo nnyiriri olulala lumu oluli mu kitabo kya Ngero. Mu kitabo kya Ngero essula ye 15 olunyiriri lw'omwenda ayogera ebigambo bino bye njagala owulirize bulungi muganda wange ne mwannyinaze andaba. Agamba bw'ati nti ekkubo ly'omubi lya muzizo eri Mukama naye ayagala oyo agoberera obutuukirivu. Ekkubo ly'omubi lya muzizo eri Mukama naye ayagala oyo agoberera obukibannaye obutuukirivu. Ne bw'olisaba ne weegayirira naye ng'ekkubo lyo lyakugobera bubi bwokka njala nkutegeeze nti lya muzizo. Naye obanga oyagala okusaasirwa Katonda waayo obulamu bwe eri Kristo. Goberera obutuukirivu. Bwonna agoberera eri obutuukirivu naye embeera mw'oyita yonna temuli nsa eri mu maaso ga Mukama. Katonda byonna abikolako. Katonda mweteefuteefu okuyamba obulamu bwaffe. Katonda mweteefuteefu olw'obwakabaka obugenda okujja ng'agenda kututuusaayo. Agenda kukola byonna. Agenda kutulabira mu bulamu n'obwensi n'obulamu obugenda okujja. Muganda wange wandyagadde tusabireko wamu. Weebale. Nja kusaba twewombeeke tusabe. Katonda waffe tweyanza kubanga obadde wamu naffe. Weebale. Amazima abaana bo bano beetaaga okuwonyezebwa. Nga batandika olunaku Katonda waffe nkusaba nga nkwegayirira omukisa gwo gubeerewo. Tuleke ekkubo ly'obubi ery'omuzizo kubanga lituleetera okukaaba kungi nnyo. Bingi bye tukoze naye nga maziga meere ge twetuusizzaako si gwe akaaba fe abakaaba. Naye tugambye nti bwe tukola eby'obutuukirivu Katonda waffe oyanguwa okutuwonya. Nsaba Mukama ogy'owonya omwana woyo omuzaana wo n'omuddu wo era ayimbe abaguke okuyimba kw'okutendereza atendereza erinnya lyo. Nsaba nga negayirira otuwe omukisa mu byonna ebinaakolebwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.